tola kusanga mu mbeera mbi n'okuba ekifaananyi ng'ekyo oba onoonya ki obeera ng'omuntu omulaba status gy'alimu si nnungi kiki oba onoonya. Bannayuganda ne bannabyabufuzi ba kuno twayiga omuze gwa political capital naye bano abakuba ebifaananyi be tulina okukebera emitwe tubakebera emitwe egyo girabika giriko obuzibu nga naawe bw'oli nti oli mukulembeze kitwale nti n'oyo mukulembeze yeetaaga respect yeetaaga privacy. Abantu balaba nti okyaddekewa Honorable Segirinya Awanda naye omuze guno ogw'ebifaananyi nze ndowooza bannayuganda bafune ekyokuyiga bikome ku Honorable Segirinya Awanda. Oli n'asanga omulwadde ku kitanda n'amukwata ku mutwe ng'amusabira nga masheek n'amukwata ku mutwe nga bishop tiyabadde amusindikira saala. Bifaananyi bibi nnyo ebitrendinga ku social media wano mu Buganda. Eyo si nnono yaffe naye njagala okusinziira wano ku media okuwoninga Sheikh Umar. Senga kakujjuutuka n'oddamu statement sizzo z'obadde okola ku Honorable Segirinya Awanda wakati mu mbeera gy'alimu, you are answerable. Nja kuyungula bannakawempe North abantu omutwalo gumu ekinaddako gya kitegeera. Kubanga ono mukulembeze yalombebwa bantu mitwalo na mitwalo gy'abantu. So bw'oddaawo n'obalaata Sheikh Umar ensonga gy'avunaana Honorable Segirinya ensonga nnambulukufu. Sheikh Umar ono mukulembeze byonna by'oyogera biri ku record. Senga Honorable Segirinya asika omukono Sheikh Umar you accountable. Sheikh Umar ajja kwetondera eggwanga ajja kwetondera Honorable Segirinya yetondera bannakawempe North kubanga mu kaseera nga kano omuntu nga mulwadde tosobola kufulumya statement says mu kitiibwa ekingi mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Umar agibweko ekitiibwa ekyo kya Sheikh kubanga aswaza bannaddiini. Ultimatum ya 7 days nga weetondedde Honorable Segirinya Awanda. Failure to do so ebiddako tonnenyanga. Executive captions bakomezaawo Zubeda byantalo mu muzannyo namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Biwagiddwa UCC, Codebase Entertainment, Dembe Distributors, Radio 4, UNCC, NCF, Mimi's Glamour Palace, ECOP, Enakazibwa Effects, Design Sphere, Rashida Veils and Makeup, Spark TV, Mwenya Dental Clinic, Mango Blood Bank, UWEC, Grow Project, Sula Motors, Rwanda Air. Media koli amanya Kalulu munna Mutebi tuli wano ku climax nga bulijjo leero nno omuntu gwe tuleesewo wanjawulo katono era bye tugenda okwogera byamagezimu katono haluli bambumira ekigambo munepanka byamagezimu nkigumiza bannanga ogamba otya Alex? Bulungi Kalu oli otya ogenze n'ontiisa mu byamagezimu kugamba bulijjo mwogera bya kisiru byerere. Batala otambulira abantu batwala bajjoka ng'abantu kati mulimu omuntu gw'oleeta abantu bye bayita ebyekisiru munnanga ate bye byamagezi vice versa. Omuntu byayita ebyekisiru bo bye balowooza nti bya kisiru naawe kenyini byogambye nti bya kisiru ate bye byamagezi ebyamba ensi Uganda okula. Nagendera ku mulamwa gwabwe era nawe bw'oba ondeese mu byamagezi nja kusituka wano ngende nzize mu bya kisiru. Definitely twogerako n'omukulu Alex. Yes, Alex Luwemba. Era nga nze omuyambi oba omwogezi wa Honorable Muhammad Segirinya. Honorable ali mu mbeera ki? Honorable era nga mwina amawulire we mugalaba embeera gy'alimu kosefu muuko abasawo bakola ogwabwe ate naffe nga bwe tumusindikira essaala asobole okutereera. Abangi nnyo ku bo baali bamanyi mbu yeekoza era ekyo ndowooza naawe obadde okimanyi naye ne balema okwerabira ne balema okujjukira oba okutegeera Segirinya the family man ne bategeera Mr. Update ng'oli alimu olwakatemba ne balema n'okutegeera Honorable Segirinya omukulembeze ng'omuntu. So bakwata nnyo Mr. Update oli alimu comedy eryamutunda ennyo ne balema okutegeera Segirinya omutuufu. Nde Segirinya Mr. Update gwe mumanyi naye alwala
ng'abantu abalala. So kati mu kulwala okwo abantu abamu ne bamutekinga unserious, kyova olaba nga osanga ate Katonda tetukyagala, naye ate Katonda munayo oba oliawo yaba province wrong. So kye tulina okukola kwe kwongera okumusabira. Tambula naye abasinga beebuuza ki ekiganya okubanga buno obudde honorable mubaka wa parliament ki ekimuganya okubanga buno obudde akyali mu Uganda ku mbeera gyali? Well, alhamdulillah njala okusinziira wano ku media bategeeza nti passport ye baagimuwadde olunaku olw'eggulo. Kooti enkulu ey'e Masaka yakkiriza kubanga bakanso baffe baateekayo application eyo nga bataddemu lwaki basaba kooti emuwe passport, era kooti eyo nekkiriza ku mbeera gy'alimu n'emuweebwa. Kati akadde kano tuli mu kubeera nti parliament empapula tuzitutteyo okulaba nti bakolako visa process asobola okubeera nti oba oliawo addizibwayo Netherlands asobola okufuna obujjanjabi obusingako awo. Netherlands linjukira twali tumunonye ng'akomye oliwe yasooka n'abeera ebweru nga abantu bagamba alimba bikoze bekyamaddwa bagenda bakyalire ba John Black naye nga abantu bamu bagamba alimba. We twamunona baali bamuwadde budde ki bwe yaddira mu Uganda kuba yali azze eno ng'ayagala kuyambako mukulembeze we president we okulaba nga batambula okwetoola kawempe naye nga mwali. Baali bamuwadde budde ki okuddayo? Well, baali bamuwadde obudde nga 10 omwezi gwe tukubye emabega kulaba nti addayo for review, naye tekyasoboka olw'emisoso egiriwo nti emisango gino gye baabateekako egy'ebijambiya gye gyaleeta obuzibu nti passport ye buli lwaba agenda alina okuddayo atogitereka. Buli lwaba alina okubeera nti alina olugendo olw'enkizo lwagendako alina okugisaba mu buwandiike ne basobola okugimuwa n'agenda akole ki, agende ku mirimu gye. Naye this time round abadde nga okuva we yava mu kkomera abadde ajja agisaba nga mulwadde mukosefu muuko, ne ku mulundi guno era tugisabye addeyo akole ki, addeyo ajjanjabibwe, naye teyasobola kuddayo for review nga 10. So osanga senga yaddayo nga bamuwadde passport osanga embeera teyandibaddeko mbi bimu nga yes. Bingi bitambula. Waliwo ebifaananyi bitambula ku social media mutimbagano, ebifaananyi byo birabanga? Ebifaananyi mbiraba naye kalo kiswaza era kyenyamiza. Kino nakivumiridde nga nze omuntu n'abakulembeze abalala bakivumiridde. Abantu okugenda mu ddwaliro si n'omuzizi affe ng'Abaganda. Ffe wano mu Buganda omuntu walwala aba mulwadde. Bw'obeera ng'oli wakufuna kifaananyi nga kikkiriziddwa otuula distance ne munyumya negundi ekifaananyi ne kikubibwa, naye ebifaananyi obwedde ebifulumizibwa nga muli n'ababaka ba parliament nga bamukutte ku mutwe ng'oyinza okugamba bannaddiini babadde bamusabira. Ekintu ekyo twakivumiridde nga tulabira ddala nti babadde badimiininga disrespect, bonona image ya Honorable Segirinya Awanda oli mubaka wa parliament. Nga naawe bw'oli nti oli mukulembeze kitwale nti n'oyo mukulembeze yeetaaga respect, yeetaaga privacy. Yes, bw'omusanga nga oba oli awo abasawo babanza okukola ogwabwe bamuwadde eddagala bamutaddeko omusaayi twala tugende, n'omusanga ng'ali nagalaale, mulimu ebifaananyi by'otasobola kufulumya ng'omuntu, ekyo naawe ng'okiraba nti kale oba mulwadde ndaba embeera mwoli nga yes okitegedde. Bwe kiba kifaananyi at least mubikkeko bakuba ekifaananyi era abantu baba balaba nti obadde ki, obadde ensambya. Bwe kiba ekifaananyi nga tekivaayo bulungi genda kubanga nsambya erina vye ennungi, funa ekifaananyi nti obaddeko ku Mother Kevin ward mwali ekizimbe mwali bloko wali, abantu balaba nti okyaddekewa Honorable Segirinya Awanda. Naye omuze guno ogw'ebifaananyi nze ndowooza bannayuganda bafune ekyokuyiga bikome ku Honorable Segirinya Awanda. Omukulembeze yenna omulala n'omuntu omulala yenna kaabe nga si mukulembeze, bw'obeera nga omuntu omulaba status gy'alimu si nnungi, kiki ky'oba onoonya? Bannayuganda ne bannabyabufuzi ba kuno twayiga omuze gwa political capital nti weesanga nti kale olina ekitundu mwoli naye ng'abantu mu kitundu mwoli bambi babuuza situation ya Honorable Segirinya Awanda kubanga abantu abasinga bazze nga bamubika. Era ekyo nakyo tukyakivumirira era tukyakivumirira ababika Honorable Segirinya Awanda gyali mulamu weewaawo mukosefu muuko akyetaaga essaala zaffe. Kirungi nti passport baagituwadde, twakola ekisoboka kyonna n'ababaka ba parliament nga bakulembeddwamu ekitiibwa Lope bakola ekisoboka kyonna okulaba nti agenda atwalibwa ebweru. So bano ababadde n'emize egy'okulaba nti bakuba ebifaananyi ebitagattako babikomye mu nnambiro era kikome ne ku muntu omulala yenna bambi mu bikomye. Gwe
omwogezi we Honorable Segirinya paka kizibu ye ekyokwogera oyogera naye olaba ng'omukka gujja wala mmwe lwaki temuteekawo protocol wane muteekawo emitendera abantu bano balina okuyita naddala gye bane mugaana abasawo ne mbagamba omuntu yajja wano takkirizibwa kuba kifaananyi. Well, protocol ezo twazitaddewo era ne tusaba n'omusirikale atuule ku mulyango naye management y'eddwaliro n'etatukkiriza abasirikale kubanga abasirikale b'eddwaliro balina emirimu egyabwe egy'okukwasaganya bo nga bo nine batugamba twekolemu omulimu ngaffe abakulembeze abalinaanye Honorable Segirinya Awanda abakola ku ky'obujjanjabi okulaba nti ensonga eyo tugikwatako nnyo so kati ne twerunda mu ttiimu eyina okukwasaganya ekintu ekyo ani akyadde ani akola bw'ati kubanga Honorable Segirinya muntu w'abantu kale osobola kugaana kulaba ku Honorable Segirinya oli mu kyaliiwo bwe muwangadde bwe nvayo ne nkugaana okulaba ku Honorable Segirinya mankutangidde ebintu bingi naawe kenyininyini mu bwongo oba olowoozesa ebintu bingi kubanga Honorable Segirinya public figure one ekirala mukulembeze bwe nteekawo olukomera bwe nti ebigambo bingi bijja kuyitiŋŋana Uganda ya leero mwe tuli abantu bayinza okugamba bayisemu oyo mu Alex musajja bamutte so okwewala ebintu ebyo byonna tuteekawo guidelines nti kale bw'obozze bambi zigoberere ng'omuntu omukulu kati bana abakozesa omukusogo omwaganya okukuba ebifaananyi bambi fe abamu oluusi tuba tetuliiwo kati nga bompise wano olwaleero okiriyalinga oba okubaako byentangaaza ate bakozesa omwaganya ogwo kuba nti basanzeyo bamukadde bamaama wa Honorable Segirinya ne baganda babalala bambi abamu tebamanyi ti Honorable Segirinya mbaka wa Parliament ate ekirala musajja w'amaanyi mu ggwanga alina okukwatibwa n'obwegendereza ennyo ne bakozesa omwaganya ogwo ate ne bali tobanenya naye bano abakuba ebifaananyi bwe tulina okukebera emitwe tubakebera emitwe egyo girabika giriko obuzibu kubanga kale osobola nga bwe naggamba esobola kusanga mu mbeera mbi n'okuba ekifaananyi ng'ekyo oba onoonya ki bikyamu nnyo kale era nawe tobikolanga yenyabo waliwo bingi ebiyitiŋŋanye luli eri emabegako Honorable Segirinya we yagendera e Netherland bannakibiina kye oba pate mwagwa bagamba tebamanyaako kuno abantu beebuza ddala ku social media buleero pate yamanyizaako kifaananyi kyali ne speaker wa parliament kyatambula nnyo wero nga bwe nakutegeezezza Honorable Segirinya mu kumuleetawo twamuleeta mu lunaku lwa bbalaza olwa wiiki eno era abakiri mu mitambo oba omukono omukulu ennyo ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga oluvannyuma lw'okulaba nga munywanyi we nfanfe bwe yali aggulawo ekitebe nga tali mu mbeera nnungi decision eyo neekolebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe era ne tutekinga action ne tumutwalawo decision ya president ne tugirespectinga ne tumutwalawo ate president yandibadde yajja dda naye enkeera yali ayina ate emirimu egy'enkizo n'afulumamu eggwanga naye wenjogerera agenda kuba akomawo wiiki eno tagenda sukka weekend eno agenda kuba akomyewo naye alambule ku munywanyi we ate ayongere okubeera nti amusabira kati ensonga ya speaker wa parliament Anita Among mu protocol oli aba mukama we owa house regardless of political affiliations naye aba mukama we era naye protocol yagisanzewo ebifaananyi naye olw'okuba nti ali concerned era bw'otunula ebifaananyi bya speaker si bye bifaananyi by'abalala obwedda bye bakuba oli n'asanga omulwadde ku kitanda n'amukwata ku mutwe ng'amusabira nga masheek n'amukwata ku mutwe nga bishop tiyabadde amusindikira saala bifaananyi bibi nnyo ebitrendinga ku social media n'olw'ensonga eyo pate eyo nga yo pate decision gye yasazeewo wekulaba nti Honorable Segirinya afuna obujjanjabi obusingako awo ate era bakipushinga mu parliament nga bakulembeddwamu obanga owekitiibwa Lopo Mathias Mpuga Nsamba yakulembeddemu olutabaalo olwo n'abaka ba NUP bonna abamu n'abenaale mbawero wishers okulaba nga Honorable Segirinya Awanda atwalibwa ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa. Olowooza ababika bafa ki ennyo abamubika ku social media? Ababika ba state propagandist, yes, abo bannakigwanyizi bakozesebwa. Omanyi Honorable Segirinya ekifo kyalimu kyayagalwa abantu bangi, kifo kya Kawempe North era neeyaliyo nakati akyagala tatudde nakati akyagala naye weewunye 4 terms
myaka 2 bannakawempe bamu blessinga ne 4 terms gye myaka 2 egyekutte ng'ali ku kiyumba awo ekya parliament. Kati kyeneebuuza ku myaka egya 2 bannakawempe gye bakuwa ne bagamba tukulembere, kiki ekyenkize ennyo kyeweerabira mu parliament y'eggwanga Uganda? Myaka 2 kubanga tuteesa tugamba nti twagala kujjako nakyemalira General Kaguta Museveni nti aluddeko oversite nnyingi emukuba nti oluddeko ekintu kikwase Robert Kyagulanyi Ssentamu atwale yalina ebirowoozo ebizimba eggwanga Uganda, naye waliwo ba MP abamu abagamba nti myaka 2 akyayagala okwongerako emyaka 25 aweze. Kati ono Museveni tunamuggyako ddi? N'olwensonga ebyo ebintu biri political. Weesanga nga bano bennyininyini abavuganya be babika, era bw'obikkula ennyo omuntu ategeera nga wagoberedde accounts ezibika zezo fake accounts. Bantu bangi nnyo bazikozesa okuyisaawo ebyabwe. Teri muntu ategeera asobola bika muntu mulamu. Tigundi afudde nga tannafa beeyisizaawo byabwe. Era nabo ekikolwa kye bakola kibi nnyo okubika omuntu omulamu. Wano mu Buganda eyo si nnono yaffe. Okubika omuntu atannafa Katonda gw'atannayita okuguba musango. Era buli akikoze yenna buli akikola akikumye bunnambiro. Kuba senga kanaakujjuutuka ne tukugwamu bweti akawunti eyo ne tukigoberera nga gw'ogikozesa, awo amateeka gajja kulamula. Kubanga weteke mu kifaananyi kiri nti oli part of Segirinya's family, oba mu kifaananyi kyange ng'omuntu amulinaanye owulira kifaananyi ki oli bwakeera ku makya kalo n'osinzira wano ku media n'omubika, kiba kitegeeza olina bye weenoonyeza gwe nga gwe omuntu olina bye weeyisizaawo. So bannayuganda tweggyemu omuzoogo ogw'okubika abantu abalamu naddala nga Katonda tannakola ki, tannabayita. Waliwo emabegakaawo we yali Netherland Honorable Sereko Muhammad yavaayo n'asonda ssente oba n'ayamba abantu abasinga ne bamwambalira, abantu tebaatya okujja okuyamba because abantu babambadde. Well, ensonga zino tuziggyemu okweyagaliza oba okweyisizaawo. Mulimu abantu nga ba opportunists, bannakigwanyiza baagala okweyisizaawo ebyabwe kubanga ebyobufuzi mu byanyi bulungi bye tulimu. Ate ffene ewaffe politics waffe wakwegendereza munnanga abantu baba balaba kitegeera. So ensobi eyo yakolebwa mu kusooka tetwagala ate kuddamu kola ki kugikola kubanga yatukosa ge mazima. Meesa eyo gye yakola yatukosa, tetwagala kudda mu kusobya ate wekitiibwa president ne bannakibiina sako ne bannayuganda bayayanira enkyukakyuka. Buli ayagala okuyamba twaniriza ayagala okuyamba kubanga guli guba mwoyo omutima ogwagaliza gwe mutima gwe twagala buli omu akole ki, buli omu ayamba. Omuntu yenna adduukiridde well awo tukuwaawo credit bubeera ng'odduukiridde for a cause naye oyise mu criteria ki okudduukirira. Kitegeera criteria eriwo, osobola okuntuukirira ku namba z'essimu n'ombuuza nti olina obuyambi bw'oyagala okukola ki okuwaayo, n'osobola okubeera nti obuleeta. Olina obuyambi bw'oyagala, so tosobola bye biri bye nasookeddeko, tosobola kuvoola kitiibwa kya mbaka wa parliament ng'oyo ng'ate procedures zonna ozikola ki ozimanyi. So okwewala ebyo byonna byonna abalina byonna bye baagala okuleeta attendant brothers we balinze kennyini wendi osobola okubiyisa mu nze ne butuuka kubanga at the end of the day tuli mu kutaasa bulamu bwa Honorable Segirinya Muhammad. Sisuubira nti ebbanga lyentambulire ne Honorable Segirinya Muhammad oli ayinza okuleeta ettu nendyezima mu kooti yange nengamba obakangulemu essuuti ekyo nedda sinze. I'm not that kind of a person ayinza okukola ekintu bwekityo. N'olwensonga eyo alina kyalina kyonna ayagala okuyamba tetugaana buyambi as long as nti buyise mu layini ntuufu si yakudimininga mukulembeze. This time round tuli strict nnyo ku nsonga eyo, ate kale obadde akantu ako keerabidde naye tuli strict nnyo ku nsonga eyo. Abaagala okuyamba muyite mu mitendera emituufu mukole ki muyambe. Anti mulimu abaagala okuyamba naye nga beebweru nga baagala kuyamba ku kigundi kya ssente oba tugeze nga baweereza ssente, osobola obasomera ku namba at least ne batuukirira ggwe lumu. Well, enamba nsobola ogibasomera, musobola okunsanga ku mukutu gwaffe gwa Mr. Kawempe ogwa Facebook. Enamba kweri musobola ogisanga ku Segirinya Muhammad fans page, enamba kweri oba nange ogibasomera wano eri 070 mukagemu 24 63 85 070 mukagemu 24 63 85 MTN. Airtel 070 00 59 15 88
manya gali mu Alex Luswa Luwemba era onkubirako nga tonnasindika noŋŋamba nti nteekako ssente zange bweziti ne bweziti for accountability nti omulwadde era ne tuziwandiika nti omulwadde bw'anaaba atereddetereddemu nga amasimu gagayina ajja kwebaza era feedback onaaba ogirabye onaaba tolabye feedback kuva eri mubaka omanya ssente ezo zakumpanyizibwa ne ziriibwa naye of which tetukirina ekyo tetulina nkola eyo. Waliwo omuntu gwe yalinako olutalo naye mabegakaawo kyemanyi ne beesootinga Honorable Alex Mufumbiro ye yazze n'amulabako banaye tannaki kalo abo ba Luganda ekyo njalo kibategeeza. Alex Waiswa Mufumbiro w'ekitiibwa Deputy Spokesperson ba Luganda nnyo ne Honorable Segirinya Muhammad kubanga tulina okuba n'ebitugatta ekikulu ennyo kye tulina mu NUP kiri kimu kujjako General Kaguta Museveni nga tutukozesezza mundu ne wabula nga tumobilizinze bannayuganda ekyokukola kye bamanyi mu mirembe. So bwe tudda mu bugundigundi obumulumulu obwo obutagasa kiba tekitugattako. Nebaza ekitebe nga kikulembeddwamu ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wekitiibwa Esigi n'abakulembeze abalala basobola okubaawo okuharmonizing ensonga eyo ne bagiteeka on board era Abaganda baffe abo ne baddiŋŋana era ekiri baawula ali bakatonda kubuli bakufa ekiri baawula abantu abo babiri kuli bakufa kubanga kati omukwano gwe balina ate gwo gwa kimmemmette kyenyinza okubuulira era ne Honorable Segirinya bwe twamutwalidde ku Monday owekitiibwa Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro ye yasookawo weewaawo ekyo ekiri kyenjogeddeko nti abakulembeze ab'omuzinzi teyakuba kifaananyi kale nno salutations Honorable Alex Waiswa Mufumbiro teyakuba kifaananyi era naawe ombuuziza ekibuuzo ekyo lwakuba nti tolabanga ki naye nga teyakuba kifaananyi naye yes abasinga bakuba ekifaananyi n'okuba nti yalaba embeera by then Honorable Segirinya mwe yali nga teyeetaagisa kukola ki kukuba kifaananyi era owekitiibwa Alex Waiswa Mufumbiro kutumiddeko nnyo era njala okutegeeza nti bannakawempe North bakwagala nnyo genda maaso n'emirimu gy'eggwanga. Waliwo ebitambula ku social media waliwo omwami onansonyi omukubuuzako naye tumwogerako kubanga olwedda atambula Sheikh Umar byo ebitambula obiraba? Ebitambuzibwa ku mwami oyo sijja kulimba nti sibiraba. Ebitambuzibwa ku mwami oyo mbiraba naye njala okusinziira wano ku media okuwoninga Sheikh Umar. Sheikh Umar nsinzidde wano ku mukutu ogulabya bannayuganda abangi nga nkuwoninga. Senga kakujjuutuka n'oddamu statements zo z'obadde okola ku Honorable Segirinya Muhammad wakati mu mbeera gy'alimu you answerable. Mumpulirize bulungi. Sheikh Umar statement ezo senga oziddamu wali tubadde tubiraba statement ze yasooka okukola naye senga oddamu statement ezo ze wasooka okukola Sheikh Umar nja kuyungula bannakawempe North abantu omutwalo gumu ekinaddako gya kitegeera kubanga ono omukulembeze yalombebwa abantu mitwalo na mitwalo gy'abantu so bw'oddaawo n'obalaata Sheikh Umar ensonga gy'avunaana Honorable Segirinya ensonga nnambulukufu togimanyi byali bya mwana naye abyogera byali bya mwana teyali wuwe ate yali wuwe kalo tera okwogera amazima teyali wuwe simanyi kati ndowooza olaba kalo nada simanyi oba yali wuwe nange ndaba ka video omwana yali wa Sheikh Umar Sheikh Umar n'agaana okutwala obuvunaanyizibwa bwe baakola ki obw'omwana aziikibwe mu mitendera nga bw'alina okukola ki Sheikh Umar omwana n'akola ki n'amwegaana kati omukyala n'atuukirira Honorable Segirinya nga ali concerned leader n'amutuukirira ng'omuntu era n'akola ki ne yeerema omukazi n'alemera jjukira kati mmwe abakyala mugaba abaana omusajja nsobola okugamba nti omwana wange ate nga gw'omanyi nti mwana wa saakoozi n'ogenda omugaba so omukazi bw'aba yavaayo nagamba omwana waani Honorable Segirinya akola musango ki kyetugamba Sheikh Umar talina waabwe talina bijja lwaki teyakkiriza omwana oyo ne bamuziika mu mugundi n'amutwala nga saga zino tezinnabaawo so Sheikh Umar ono mukulembeze byonna byoyogera biri ku likodi senga Honorable Segirinya asika omukono Sheikh Umar you accountable byonna byoyogera manyi akamwa kano ka ebigambo byenjogera wano tebiddayo biba bifulumye era bye mugenda okukola ki okufulumya kaba amawulire bomukwata kamera ne muzimutunuza mu Sheikh Umar n'ayogera ebitategeerekeka kalebula asibya kalebula okimanyi nti asibya kalebula yasibyako bannamawulire banno
obamanyi. So Sheikh Umar, on a serious note, weddeko kubanga Honorable Segirinya muganda wo mwena muli basiraamu ate abasiraamu n'abasiraamu muddingana mubuuzaganya ensobi ezaakolebwa oba enjuyi zombi nga waliwo ensobi mutuule mukole ki muzigonjoole bwabanga kummwe waliwo eyalina ensobi eyamanya ekyo nakyo kikoleke kirekebwe ebbali naye nze kyendowooza mu kyo kiriwa Sheikh Umar anoonya relevance mu kintu ekye mu mitendera egitali mu mitendera mituufu kubanga ate bw'oba onoonya comeback oyiya atirisi ekintu atirisi genda oyamba abaana b'oku street genda okole ebintu ebitakolekako naye kati gwe bw'osikeera enja ku makya n'oyagaliza munno okufa ate ojje weegendeze statement ya Sheikh Umar era okulwala kwa Honorable Segirinya kwatandikira ddayo okidrivinge bulungi Sheikh Umar okuddamu okola statement eyo omusajja n'atandika okukeneka n'atandika okukola kine Sheikh Umar senga oddamu okola statement eyo ekinaakutuukako muganda wange weddeko byebyo kalo ebiseera bisinga bagamba omuntu waba mulwadde kati mu mbeera nga gy'alimu bamuggyako essimu mwe mwamuggyako essimu oba bino ebintu ebitambula ku social media birabo well amasimu gamuggibwako yes ebitambula ku social media we are responsible era bye tulaba nga tusobola okubiddamu nga birina amakulu tubiddamu bye tulaba nga tebirina amakulu tetubiddamu era kyobola Sheikh Umar lwakuba nti kale oli mukwano gwange ate nga omukutu guno gwa media gulabibwa abantu bangi so njagadde nange okuyisaawo omwaganya okukozesa omwaganya guno okumwanukula ate era gwe mulundi gwange ogusembyeyo okwanukula Sheikh Umar nti yeddeko naye kyo ekyamasimu for now nga paka nga Honorable Segirinya ateredde akomyewo ku bigere bye kwetegeerera n'okulaba ebitambula obigenda mu maaso mu ggwanga amasimu gajja muddizibwa bingi bitambula era Sheikh Umar we yakoze bu video obusaturatinga bangi beebuuzizza mmwe nga bali okumpi ne Honorable lwaki temugenda mutuukirira Sheikh Umar ne mukakkanya omuliro guno kubanga yalina ne statement yakoze n'agamba ye tajja kuzzayo bigambo bye byayogedde akantu video kafulumye yesterday kati Sheikh Umar ebigambo ajja bizaayo era kalo nkusuubiza lunaddamu okufuna ku Sheikh Umar Katonda tusaasire Honorable Segirinya asuuke naye senga anaagaana okusuuka embeera neyeeyongera kulaba nga bw'ali Sheikh Umar ajja kuvaayo yeetonde ekyo nkikusuubiza Sheikh Umar ajja kwetondera eggwanga ajja kwetondera Honorable Segirinya yeetondere bannakawempe North yeetondera eggwanga lyonna okutwaliza wamu kubanga Honorable Segirinya si wa Nakawempe North ekyo naawe okimanyi ajja kwetonda ekyo nkusuubiza ajja kwetonda kubanga mu kaseera nga kano omuntu nga mulwadde tosobola kufulumya statements ezo kiba kiraga nti gw'olina ekiruyi ate era gwe koozi y'ekyo lwaki mulwadde yes abantu basira bagamba muno mu busiraamu balina ennaku ze beewa abantu ne basoonyiwagana tugambe mbu Sheikh Umar ye teyakiina Sheikh Umar ndowooza saagala kozesa lulimi lubi naye ekitiibwa ekyo ekya Sheikh njagala kuwandiikira akakiiko okutwaliza awamu ku nsonga eyo nga sinnalumba Sheikh Umar bw'anaaba teyeetonze nja kulumba akakiiko akatwala Sheikh mu ggwanga bonna okulaba nti nteekayo complain eyo n'okubasaba nti mu kitiibwa ekingi mu ddiini y'obusiraamu Sheikh Umar agibweko ekitiibwa ekyo ekya Sheikh kubanga aswaza bannaddiini aswaza eddiini okutwaliza awamu kubanga omuntu ali ku ddaala erya Sheikh okufuluma statements bwetyo ku ddaala nga muganda waffe Umar lyaliko kiraga nti ayisizzaamu mu ddiini amaaso era step eyo ngenda kugitwala nga nkulu nnyo kalo abatuwuliza wano ku media nze mmanyi nti batuwagira kutwala steps ezo tumukangavule era ekyo nakyo bwe kinaaba kiganyi tujja kweyongerayo mu mateeka ajje akiteeke ku record bw'anaaba agaanye ate ekyo olyongedde nakunyiiza Sheikh Umar nkuwadde ennaku 7 days ultimatum ya 7 days nga weetondedde Honorable Segirinya Muhammad failure to do so ebiddako tonnenya kubanga enda sooka kakiiko akatwala obusiraamu mu ggwanga ekitiibwa ekisooka njagala kikugibweko kikwambule ekyokubiri tugenda mu b'amateeka amateeka gagenda kulamula era noonyaako mu nnaku 7 zenjogedde olunaku olwaleero
bwe naaba steps ezo zensoose ziganyi then nga tugenda mu y'amateeka. Sheikh Umar ajabitebye. Yes, ebigambo byeyogera ebyo. Nga tumaliriza oba tuwumbawumba. Honorable Segirinya asuubirwa ddi okutwala process mugitandise naye musuubira ddi? Tetwagala kusukka week ejja oba early next week. Honorable Segirinya twagala okubeera nga atwalibwa ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Yes, kubanga wano first of all we are not safe. You know that very well. Ekisooka bw'obeera mu malwaliro gano nga ekitibwa Honorable Segirinya kyalina nga bwe mpanga nti bannabyabufuzi bangi b'ovuganya tomanya ayinza kukola kikyamu. So kiba much better n'ogenda ebweru w'eggwanga mu basawo b'omanyi era bwe weetoolodde betumanyi obulungi ebweru w'eggwanga n'abantu betumanyi nti bajja kwetooloola ebweru w'eggwanga be mukolagana nabo bamuwa obujjanjabi obulungi era obusingako awo. Kati akasemberayo ddala eno bbiiru y'eddwaliro gyalimu essaawa zino ey'ensambya ani agisasula oba ani agikwasaganya kuba ye kati takola aliwa? Well, Honorable Segirinya first and foremost is a member of parliament of which are entitled to health insurance. Kati health insurance eyo ebaako obujjanjabi bwewa oba mutemwa gw'essente kwekoma naye wano nsuubira nti ezimu bills ezimu insurance ezikavalinga ate bills endala insurance zetasobola kavalinga ne twekwatakwata then ne bawe wishers abalala abasobodde bannayuganda ab'enjawulo kubanga bo Honorable Segirinya bamulaze omukwano ng'akyali mulamu ekituufu bamujjanjabye mu kaseera akatono nnyo kano kaamazaawo ensambya. Message nyingi nnyo babadde bazirisiivinga eziri positive. Bwe ŋŋamba eziri positive awomanya nti Haji Bumaali, yes, abamu babadde basindika Haji Bumaali okuyambako ku byokulya kubanga abasawo bamuadvisinze alye ennyo anywe nnyo olw'eddagala ery'amaanyi lye bamuwa buli lunaku enyabo. Nga tumaliriza waliyo bingi ebigambibwa mbu kibumba kati waliwo akatarekeka ebintu bino naye bannesokolidde ebintu bino byava waliwo akasembayo akatarekeka anti era gwobireese okuva obwedda agamba akasembayo akatarekeka kale akatarekeka kyekisinga ennyo anya Honorable ekisingira ddala okutawanya Honorable obulwadde bwe muze mu bumanyi ebyo tetwagala bidiscussingako oba biddamu naye mu bumanyi bannayuganda zaabwogera right from nga yakawangula obw'MP atulugunyiziddwa ayise mu tocha ez'enjawulo. Honorable Segirinya ekibumba kiriko obuzibu amawugwe galiko amabwa tuve mu propaganda w'abantu atambuzibwa. Ekitegeera omuntu omu akeera ku makya n'awandiika olw'okuba ayagala likes olw'okuba ayagala following n'agenda awandiikako Honorable Segirinya mulwadde, Honorable Segirinya miregundire ate obulwadde mumumanyi mwenna. Njagala mumbuulire mwenna mwenna abadde bazze gwagobera Honorable Segirinya yali atuuseeko ddi ku mbeera eyo? Yali atuuseeko ddi ku mbeera eyo? N'olw'ensonga ebiruma Honorable Segirinya mwenna mubimanyi ate mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti akusiba yakuwa emmere akonka kulekedde oba abatulaba eyo akusiba yakola ki? Yakuwa emmere. So kati kiri eyo abo abaalya ku mutwe gw'engege okuntegeera obulungi. Otherwise abagoberezi ba media mbaagala nnyo mbeere bulungi. Era wagambye mbeere bulungi mweraba nange we ngambidde mbeere mulungi mweraba naye nga Honorable mwongere omusabira n'abatambuza propaganda ku social media bane mukendeezeeko n'ababika obika otya omuntu nga si wa famire yo kale omubika otya okeera ku makya ombikira omuntu nga si wa famire yo tomubika bwe tabakwatako mulinde mubika abeewamwe mbeere bulungi mweraba.